Atendezwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erisala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwako ensi yaffe ey'omunda weponia weeru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule mu guluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tulina kubeera nga tutandika omusomo ogwakadde kano nsaba tukole ekikoowe ekya omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mw'otudde omwagala tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bo obeere buwamu n'obutukuvu obukutuddemu waawo ebbaluwa omusomo gwakadde kano gugenda bwe guti omusomo guno gukwatagana ku muliro oguteereddwako eri abaana b'abantu okwetooloola Ssengeno Ttimba ogw'obwakiwanuka gutudde mu kiwato kyaffe era nga guba gutudde mu foomu ey'obwamagobwe mu Runyaanyimbe gwe muyitanga Kundarini abaagalwa okuyimusibwa kwaffe okwetooloola Ssengeno Ttimba kunyinyiitiriddwa n'okuteekebwako kw'omuliro ogw'obwakiwanuka kino kituleetedde obubonero obw'enjawulo mu mayimusibwa kino kivudde mu mayengo ageeyongera okubeera nga gesolosa eri Ssengeno Ttimba nga gatukyusa nga gateekawo enkyukakyuka mu ntegeera yaffe okutuzza mu biro ebitudde mu ntegeera eya waggulu Ssengeno Ttimba eri kuddizibwa bujja mu ngeri eno buli kintu kyonna kati kiri kubeera nga kitambulira mu mayengo aga waggulu kubanga ne Ssengendo yaffe nayo efuna amayengo gano kino kituleetedde obubonero obw'enjawulo obutansa okubeera nga bulabisibwa eri abantu ab'enjawulo obubonero muno nga mwe muli amabwa mu bulago nziramu nga mwe muli amabwa mu bulago mwe muli okubeera nga omuntu awulira nga ayagala kaaba oba kuseka oba okuwulira olusannyalaze mu mubiri gwo okufuna okukumibwa kw'omuliro okubeera nga owulira wennyikidde mu mwoyo ekirala okufuna obulumi mu mubiri kitegera ekirala okufuna obulumi oba ebikusiiwa ku bibegabega okufuna ebikufugira mu matu okufuna omutwe ogw'ekitentezi okufuna kamunguluze okufuna ssenyiga okubeera nga tokyayagala kulya okubeera nga oyagala kulya ebyokulya ebyo eby'obutonzi si ebikolerere okubeera nga oyagala kwekuniza ng'obeera wekka okubeera nga olaba oyagala kubeera bumu wamu n'amaanyi ag'ensibuko y'obutonzi okusinga ebirala okuwulira nga oli bumu wamu n'abo ebitonde ebiyimusi oba ebyekitangaala ebyegessa awamu ekirala obubonero obumu buno mulimu
enswagiro mu kakulengeko ako waggulu ku mutwe. Kisikira. So bwe bimu ku buno obubonero obugenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Kisikira. Abalala bafuna embeera ey'okuzibikira mu bulago. Kisikira. Kino kibeera kiviira ddala okuva mu ndabirwamu ey'amayengo ag'obwamukasa. Abalala ne babeera nga bayina nga muli munda bayagala kubeera nga bayogera amazima gaabwe. Kitikira. Abalala bandiba n'embeera ey'ekikeeto. Ekirala abalala ne babeera ebiddukano something ekiringanga bwe kityo. Omutwe ogw'ekitentezi. Abalala ne beesanga nga bazuukuka nga bali mu biro eby'enjawulo. Abalala ne bafuna empulira ezibatuula ku nfeete ez'obukoowu. Abalala ne bafuna okukoowa mu bibegabega byabwe oba mu nsingo. Okusiibwa mu mubiri. Kitegera. Bye bimu ku ebyo. Obubonero obulala obumu obusobola okubeera nga bujja nga kiraga nti nno omwoyo gukkirira wansi oba the ascension nti mu kifo ky'okubeera nga guyimusibwa mu madaala aga waggulu ate gwesanga nga gukkirira wansi. Kitegera. Kino kireetera omwoyo ogwo okubeera nga gwaŋŋanga ebisiikirize byago ebitudde munda waago. Kitegera. N'empulira ezo z'abeera tamanyi wa gye ziba zivudde. Kino kibeera kiva mu kuyaayaana munda mu mwoyo ogwo okuyagala okubeera nga gwejjamu enkola zonna enkadde zegutambula nagwo mu bulamu bwago obw'emabega. Abaagalwa, kino kitundutundu kinene mu kuyimusibwa kwammwe. Kitegera. Mu ngeri eno mu mayimusibwa gano ge muli muwandyesanga nga tweyagala nnyo okubeera nnyo n'abantu bangi naye nga olina empulire ey'okubeera ate nnyo mu butonzi. Katugambe nga oyagala nnyo okugenda mu miti n'ogenda mu buddo ne weebakako oba n'oyimirira nga toli mu ngatto. Kino kijja kubeera kingi nnyo eri abantu abasinga obungi. Ekirala abamu basanga nga bayina okukwatagana wamu n'abantu ab'enjawulo abaava mu munyenyeza ezimu. Abalala ne bafuna ebirooto eby'emabega n'eby'omu maaso. Abalala bajja kufuna okuyaayaana okuva mu bifo ebimu okudda mu bifo ebirala. Kino kiba kireetera abantu okuyaayaana okweggyamu ekizikiza. Kino kye kireetera emyoyo okufuna kye tuyita akaseera k'omwoyo. Mu Lunyaanyime ke muyita the dark night of the soul. Era nga kiba kijja n'obubonero obw'enjawulo. Kino kiba kitandikira ddala okuva mu nzizi z'omwoyo. Oluzzi olusooka olumyufu lubeera lwetaagisibwa okuggyibwamu kasasiro n'okubeera nga lulongoosebwa. Kino kireetera omwoyo ogwo okubeera nga gweyawula ne gubeera nga gwekuuma okuva eri ensi endala. Gusobole okubeera nga gukuuma omutima ogutudde mu mubiri gwagwo ogw'obwamukasa. Kitegeera. Kino kisobola okuleetera omwoyo ogwo okubeera nga guwuliriza empulire ey'okubeera nga buli kiseera gulemereddwa okubeera nga gufuga emmeeme yaago n'akakunizo ke gujje guddiriŋŋana mu bulamu bwago.
ebifo akaseera ak'obuzibu kaleeta okuyinjiwala mu ndabayo ey'ebintu naddala abo abayita mu mbeera eno ey'akaseera. Kitegera kino kireetera embeera ey'ekkebe ekkalu eri omwoyo ogwo munda, nekireetera embeera ey'akavuyo eri omwoyo ogwo, nekireetera embeera ey'okulaba nga akavuyo kangi, ayagala kukaaba asobole okubeera nga ajjamu ebiwundu ebyo eby'omunda. Kitegera kino kireetera n'embeera ey'ennyonta ey'enkalamata. Kitegera obulumi mu mubiri, era kireetera n'omwoyo guno okubeera nga tegwetegese kubeera nga guwuliriza amazima gaago naye ne gwekuumira mu biruubirirwa byago n'amayengo ag'obwawannema ge guzze gutambula nago mu bulamu bwago obw'emabega. Kitegera so okuyingira mu kizikiza nakyo kyetaagisa, kikusoboseza okusobola okubeera nga okula. Wogenda omuntu n'akubba, tugambe ng'akukolera lubaalo ow'ekizikiza, tewandikiize nga tomaze kubeera nga okyexperiencinga. So okubeera nga okola ebyekizikiza bye bikuyamba okusobola okubeera nga obbulukuka n'okola n'oyiga ebyekitangala engeri gye bikola. So towakanya nti ono yankozesa ebibi era yabba essente zange, nedda. Naye weebuuze oyizeemu ki era oyimusa otya n'ogamba nti kale ebibaddewo bibaddewo ngizeemu ki? Kubanga wandibanga waliwo obululume bw'osasulira, wandibanga waliwo amabanja g'osasulira ng'ogasasudde mu ngeri eyo, kati wokkiriza n'ogamba nti bajjajjange nzize mu mutima munnuŋŋamye ku kiki ekyokukola, kibeera kijja kukuyambako okubeera nga ofuna okuluŋŋamizibwa mu mwoyo w'omutukuvu munda yakutuddemu, nekikusoboseza okusobola okubeera ng'otandika ebijja eri lubaale w'abajjajjaabo ate n'ofuuka omumuli eri abalala, kubanga ennambiko zino zijjibwa bujjibwa mu butalabika. So toddaawo kukaabira mata gafudde, kubanga byandibanga byonna by'obeera oyiseemu biba birina okubeerawo, kikusoboseza okusobola okubeera nga kikufuula owannaggwano. Kitegera zuula obwa Katonda bwo ng'okola ekyombo kyo olemerako, manya nti buli kintu kyonna kiva mu kukiyitamu. Experience is the best teacher. So todduka kizikiza, kikkiriza ekizikiza kitambuliremu, kubanga wootatandike na kukiyiga then ate osobola okudda mu kitangaala ate n'odda mu kizikiza n'okitambuliramu nga tomanyi nti ate kizikiza. Naye w'osookera mu kizikiza n'omanya obukodwe bw'ekizikiza, wodda mu kitangaala tekibeera kyangu nnyo kuddamu kukola ki? Kulimbibwa. So weebaza abo bonna ababeera bakuyisizza mu kizikiza, kubanga be babeera bakufudde kyoba kyoli olunaku olwaleero. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.